Izaako nnyo ku bugazi obw'ensi eno. Mukama yeebazibwe. Waliwo akatambi wano eno ka sekendisi 46 eddakiika kale ng'emu naye nda sekendisi 46. Kawulirizeeko, katunuulire. Tekaliiko maloboozi twagaggyeko. Amaloboozi tegaliiko. Olwo nno tweyongereyo. Alright, kwanirizaako nnyo. Akatambi ako okalabye k'omu ku muwala eyafudde gwe bayita Diana Skies. Waliwo ensonga ze njagala tutunuulire ng'abaana ba Katonda. Ekyokulwa tutegeere nti ensi eno ngazi naye ensi nfunda. Nga yebagaa nti buli mbwa ebaako n'olunaku lwayo. Naye manya nti buli muntu alinako akaseera k'asobola okubeera ng'azikiriramu. Oluusi ensi n'etategeera nzikira ya muntu oyo engeri gy'azikiridde. Ekibuzo kye tulina okutwala, tulina ensobi ekolebwa enzikiriza eddiini ezimu nti kwegamba nti basabira omuntu ebibi bye ne bimuggyibwako. Naye nina ekibuuzo eri abantu abamu. Ekibuuzo kye nnina nti abamu basabira abantu ebibi byabwe bibaggyibweko. Naye ekituufu ebibyo bisobola okuggyibwako. Kakati wuliriza. Enfa y'omuwala ono gye yafuddemu n'emu ku biteeberezebwa mesegi ezaasangiddwa ng'agamba yakalumyako abasajja 17 naye ng'aluubirirwa ebitundu abasajja 95. Abadde tava mu nnyonyi. Endabika y'ogiraba ebaddemu olw'okwetunda kubanga ennyambala yokka ng'ekulaga kiki kyali. Naye wuliriza, wali olowoozezza ku kaseera akagenda okuddako okuva mu bulamu buno eno bwe tulimu oba bw'obaddemu. Kakati omukyalo ono yafudde bagamba nti yasosera epingibwa olwamaze n'atugibwa, yamaze kukozesebwa olwamaze n'atugibwa. Mu comments buli abantu badde basinga okuwandiika nga boogera ku bukadde 50 n'okukuula ebigambo 2 150 miliyoni n'okukuula. Kakati eyo y'emu ku nsobi abaana ab'obuwala gye bali okukozesebwa. Ddala bano abatali ku sayidi eno ekkiririza mu nzikiriza eno. Naye wuliriza, ebikolwa byonna obikola sitaani n'akwazika akaseera. Naye sitaani bw'amaliriza akuzikiza bubi. Ono omwana nze mbadde simulaba nga kera sa mu comments ezimu nga zigamba ekituufu laba afudde naye laba ate gundi ye bw'etambula. Nze mbadde simumanyi nange gwe gwasoose. Nalabye muvubuka nga amutaddeyo nti afudde. Omu ku bavubuka nkoko yamutaddeyo. Kakati naye bwe yamutaddeeyo nze nadde sitegedde kuba nadde simumanyi. Waliwo abantu mbogoberera adde sibalokole naye ng'obagobere olaba bye bateeka n'oba ng'otambuza kati n'olaba nti ono gundi. Naye wuliriza, obulamu buneeno bufunda. Ensi ojja kugirya, ojja kufera, ojja
kubba naye mmalirizayo egenda beera etya. Muwala abadde mulungi, be bamu ku bawala boogamba nti abadde muwala gw'otunuulira n'ogamba nti ono osobola omuyiwako amazzi n'oganywa, ono bw'anaaba amata onywa bunywi, abadde mulungi. Essaawa zino obulungi tebugasa. Essaawa zino ebikolwa byonna by'akoze baalumizza biri naye, kuba sisuubira nti mu kaseera ako yafunyeemu n'akadde era tebakulyanga ebinusu nti bwe ndiba ngenda okufa nga mpite Yesu, Yesu nsonyiwe. Tosobola okuggyako batono nnyo asobola okuba nga oba embeera emutuuseko butuusi n'alajja na Yesu. Accident ezze otasandi oba oli kulwanisa bulamu, kusigaza bulamu, emmotoka eri kugenda. Essaawa zo ne bakugamba nti wuuyo genda omuwe peeke, genda omuwe kiisi. Obulungi bwe kati essaawa zino tebukyakola makulu. Ku myaka emito oba 23, 24 azikiridde. Bassebo ne bannyabo, abaana ba Katonda, kiki tulina okuyiga mu mbeera zino ezimu? Ensi eno tekungulwa. Osobola okulya obulamu ne bumaliza nga bwe bukulidde. Sitaani osobola omuwa emmeeme eyo n'osalawo akukozesa okuyita mu kwetunda, n'osalawo akukozesa okuyita mu bubbi, n'osalawo akukozese okuyita mu bufere. Naye akaseera katuuka n'akuvaamu n'akuwaayo, kyokka nga baakuwaddeyo ate be babe. Oba muntegedde bulungi nti ono omwana aba yasose leepingibwa, kitegeeza abaamuleepinze oba amukozesa Sitaani ye yabawadde amaanyi n'obuvumu n'okukola ekikolwa ekyo, ne bamaliriza ne bamutta. Yamukozesa abadde tava ku nnyonyi, ennyonyi ennungi, engoye zonna sitayiro oziraba, bwe bulamu bw'abadde atambuliramu. Kaakati akaseera kano ne woomuyita ne baga muwe haaga, ne bazze ng'asula nabo ne babagaa nti wuuyo tumubawaddemuuko, genda oddemu omweganzikeko. Tekikyasoboka. Ensi tekungulwa. Obikola ne bimaliza nga bikugoberedde. Abavubuka ab'omulembe guno ab'obulenzi n'ab'obuwala, tumanye nti ensi eno erina weekoma. Ensi eno esobola okukuwaayo mukadde k'otasuubira. Mukadde k'otasuubira n'ekuwaayo. Ate Sitaani atulugunya bubi. Kye twaga nti ensi ekoma, Ssegawa kye yagamba. Ye balikola kyabo abeeteesiga Katonda. Ensi eno erina sayidi yaayo. Era abantu bano abafiira myaka emito ddala abakyakaze, kiki tuyinza okuyigiramu? Obulamu obulidde ne bumaliriza nga bukulidde. Oyinza okulowooza nti osanga abaamusse baamulimbidde ku ssente, bazze bamugoberera kusinziira. Comments zikulaga 150, 150, temukoma kula abo tubaleke. Naye 150 abantu ab'enjawulo wakuula oli ku kyeza abadde bamugoberera. Badde bamanyi nti alina gwe yakuula 150 n'ennyambala ogiraba. Sitaani akuwaayo n'akuwaayo akabanga n'amala n'akakuggyako akadde. Kyengezaako gamba bassebo ne bannyabo oba baganda bange, tuteekereteekere obulamu era tubuteeketeeke bulungi. Teekerateekera obulamu. Omanye nti bwe mba nvudde wano ŋŋenda nti tetufudde eyo, n'abato bafa kuba si yona asoose. Naye enfaayo ofudde otya? Ofudde obulumi buno obw'ensi, ofudde otulugunyizibwa, bakukutta amalaka bakutuze. Naye ate waliwo ate obulamu buli eri ate obwenkomeredde.
buli mulambo bagwogerako birungi naye ate kirungi omulambo ogwo gufudde okubaako kye tuguyigirako si kukweka oba muntegedde nti omuntu okweka omulambo guno omuntu abadde omubbi omutemu n'omwogerako ebirungi kitegeeza nti neyandibadde akyawa obubbi ajja kuyingira mu bubbi bwe wabanga omuwala ono abadde n'ebikolwa byakola omuli okwetunda n'okubba n'okufera bwe kibanga ekiwandiiko kiri kituufu nga si gambling ekituufu sitaani yakozesa omuwala ono n'amala n'amuwaayo gwali olaba vidiyo eno nga wakkiriza olwananga nnyo saani aleme okukuwaayo okugabula ate eri abamukolera n'olwananga ekyo oba muntegedde bulungi pointi endala okuteekateeka obulamu tegere nti ebyensi bino biggwawo engoye tujja zambala waliwo omuyimbi muvubuka muzibe w'amaaso bamuyita Isa Abiryoba namulabako ne Joseph Segawa yayimba oluyimba lwayita akola yagamba n'omubiri gusinga engoye mukwano waliwo ebirala yakola points bbiri nandibadde ndo bakubiramu nendooza luyinza oba bayinza okunnenya okukozesa oluyimba olwo mu vidiyo ng'eno naye kikyengezaako gamba nti bw'ofuna ekyokulya lya bw'oba olina ky'ofunye lya ekyo otegere nti leero wooli enkya wooli buno obulamu saani tafaayo okuwaayo wadde oli muto tafaayo okuwaayo wadde oli muto akuwaayo n'akutulugunya n'akuwaayo eri okufa omwana muto yafudde alese abazadde be badde bamulina mu future abazadde banzi bate bamenya mu gyadde akola oli kubanga okitegeera bizinesi talina naye nga bizinesi mubiri gwe tweteekereteekera obulamu buno tutegere nti n'ensi esobola okukoma bano abasumba babuulidde enjiri ey'obutuukirivu tubuulidde enjiri ey'obutuukirivu oli kubanga okitegeera omuntu n'agiraba ng'etaliiyo era tewaliwo omuntu atawedde mwaganya gwa njiri naye akuba mukube emutundwe bw'oyitayo enjiri yeebuulirwa mu Victory mu ndeebe wa Dr. Swadayo enjiri gy'owulira oli kubanga okitegeera naye Diana Skies bw'atyo bwe yafudde bw'atyo sitaani wamuwaddeyo eri ekiswalo n'eri okufa obubi n'okulumizibwa kyokka simanyi oba yafunye omwaganyo ogugamba nti Yesu onsaasire mu kaseera ako ng'obulamu bugenda bw'aba yagufunye eggulu yaliteebye bw'aba teyagufunye wulira obulumi buno obw'okukosebwa mu nsi muno n'obulumi buli mbaagala nnyo tujja kweyongerayo naye tuteekereteekera obulamu nga tukola ebyo eggulu bye likkiriza mbaagala nnyo